Weewaawo, omuntu atandika atya okugwa eddalu? Eddalu lijja ddi? Omuntu atabuka atya omutwe? Era singa omuntu atabuka omutwe, ab'ekika bandikoze eki? Ye ate ab'ekika bwe babaako kye bakoze, omuntu atabuse omutwe lubaalo yatambulira mu mwaliriro ki? Ebintu ebisinga mu byegendereze. Abantu abasinga bwe mulaba kasasiro babeera baabagezaako ne balemererwa. Twabagambye dda lubaalo ono si katijjo. Kisinziira mwaliriro ki mw'otambulira oba omuntu atabuse omutwe atudde mu mwaliriro ki? Abantu abasinga bafa kutambula. Abantu abasinga walaba kasubi wa kyama. Naye kasubi ezo ze mulaba buli kasubi erina omulimu gwayo. Lwaki baasamirira lubaalo alimu? Waliwo kasubi nga omuzimu omukulu ogutuddemu gwazaalisanga, gwagabanga mikisa. Ne wabaawo kasubi ng'omuzimu omukulu ogutuddemu tegwalemererwanga ddogo, gwagabanga mikisa. Ne wabaawo kasubi ng'omuzimu omukulu ogutuddemu gwasamizanga, gwakolanga ku nsonga za lubaale. Bwe kityo ne gye buli eno era bwe kiri. Buli olaba ennyumba y'essubi ekola era empewo zaawo zibeerawo, naye buli mpewo erina ttayito kwetudde oba omulamu omukulu lwaki yasamirirwa. Kakati abantu abasinga obungi nga mutambuza empewo zino, ekintu ekyo kyabalema okumanya. Era abantu abatambuza empewo ebiseera ebisinga obungi balemererwa nnyo ne bafuna okwenyiwa mu ngeri ki gye badde batambuzaamu lubaale oyo ne batuuka n'obbivaamu, so nga lubaale tebamuvaamu, akuluma paka kufa. Omuntu okutabuka omutwe atandiikiriza mpola mpola. Omuntu okutabuka omutwe abaako ebintu by'alaba era ng'abigamba ab'ekika, naye ng'ab'ekika tebafaayo. Kyokka omuntu bw'amala okutabuka omutwe, okumulumirirwa kukoma wano nga yakaligwa. Bamusiba emiguwa, bamusibira mu nju, bamugabirira emmere, eddalu bwe liweza emyezi 2 nga buli omu akwata lirye nga bamwesamba, kubanga atandise okujja mawala, atandise okuyiika endusu, atandise obutanaaba, atandise okwefukira, oluusi ayagala kweyambula. Kino nno kifaananako omuntu gwe basiba mu kkomera. Bwe babeera bakakukwata nga bakutadde mu kkomera, abantu bo batijja nnyo, bw'oba musajja mukyala waakeera nnyo, abooluganda lwo, bakitaaba abato ne bassenga abo okujja okukulaba. Bwe baba bakakusiba, bafumba nnyo bumeremere obwakatijjo, obwakatinku, ne bakuleeteranga obumere, gamba ng'amenvu, okugulizanga ebyokulya ku woteeri omuli obugaati, obutunda, amenvu, emmere ey'eminwe, entokose era nga nnungi. Kyokka singa omusango gwo guba muwanvu, omulamuzi n'akusalira omwaka mulamba oba emyezi 6 oba emyaka 2, toddamu kulabayo n'omu. Olwo babeera bakusudde ng'otandise ekituntundu ky'okwerwanako. N'obulalu bwe buli. Omulalu atandiikiriza mpola mpola. N'agamba taata, nina abantu abanneeyolekera. N'agamba ku baganda be, nina ebintu bye ndoota ebyentiisa. N'agamba ku maama, maama ndaba nnyo abalalu. Maama ndoota nnyo nga ngudde eddalu, naye ng'abazadde baddamu, mwana ggwe ebyo by'oloota si bye twagala. Mwana ggwe weeyogeza, mwana ggwe weeroosaaloosa, mwana ggwe weekoza, mwana ggwe olabika watandika okweraguza. Abawulira ebigambo ebyo nga tebabitwala ng'ebikulu. Omuntu okugwa eddalu takeera nkya kuligwa. Omuntu okugwa eddalu abeera atutte akaseera ng'alina ebintu by'alaba era ng'abigamba abooluganda lwe, naye nga tebafaayo, nga babitwala ng'ebyolusaago. Okulondebwa empewo, ekintu ekyo kigumu nnyo ate kiwanvu era kigazi. Okulumwa empewo eba nnaku, kubanga bw'otwerwanako ensolo ekulya. Okusamirira empewo buzira. Omuntu alisamira empewo ze n'aziteeka wali, omugirangako enkoofiira era n'omutya nnyo era n'omuwa ekitiibwa. Kubanga okusamira lubaale okuva lw'omutandise ne paka w'omuggusiza tebiba byangu. Buba bulumi, okusekererwa, saako abantu okuyeeya ng'omuntu eyaggwaamu, omuntu omulalu, omuntu eyeekoza. Era ekika, osamirira lubaale nga teri akuyambye, teri alinnyeeyo, abayamba bannabwe mu kika babeera ba lubato. Omukyala ono alina muganda we. Tulina omukyala atuviiriddeko okutemaatema bino. Omukyala ono ennaku emuluma.
Omukyala ono agamba alina muganda we bw'atuuka enkya ng'afuna musajja nga bakola embaga emikolo ng'awassibwa ng'agenda mu maka ng'atandika obufumbo. Omukyala ono aleese okwemulugunya wano agamba bw'ati nti bwe yakyaliranga muganda we ono mu bufumbo gy'ali yamugamba ng'ebintu bingi ebimu ku byalaba naye tebaabitwalanga ng'ebikulu. Bw'atyo muganda waabwe n'atabuka omutwe naye ng'ebigambo bye yasembayo okwogera naye muganda we amugamba bw'ati okuva lwe yafumbirwa. Abantu bamugamba awunya ekivundu, abantu bamugamba awunya bubi, abantu bamugamba awunya ng'omufu. Ekyo nno kyaleetera omuwala ono eyali afumbiddwa mu bufumbo okwekyanga n'akyawa abantu abasinga obungi n'asigala yekka. Kyokka omukyala ono aleese okwemulugunya kuno agamba nti bwe yabuuzanga ku bantu abamulinaana nga bagamba nti bo tebawulira bw'awunya, ekitegeeza nti omukyala ono yajjirwanga okwolesebwa okumulaga nti awunya ekivundu. Omukyala ono n'alowooza nti balabika abantu be bamwogerako, omutwe gwagenda gukyuka mpola okutuuka lwe yagwa eddalu n'agwamu akazoole. Omukyala ono agamba nti batambuzza muganda waabwe ku basawo abamu. Omusawo omu yabalagula n'abagamba nti omukyala oyo eyatabuka omutwe aliko omuzimu. Kyokka baakola buli kimu, omukyala ono teyawona nga buteerere era teyatereera. Omukyala ono agamba nsaba ku magezi bannange enkola enkya kubanga muganda wange baatuuka bonna ne bamwesamba era kati muganda wange mu bufumbo yavaayo abeera wa maama. Omukyala ono agamba osanga wandibaddewo okuyambibwa naye muganda wange yagwamu akazoole. Kakati nnyabo nze obuyambi bwe ngenda kukuwa bulabuwabuzi kubanga mmanyi era bw'ova ku byange ng'ogenda kuwanga tto. Kakati nnyabo sigenda kulondobereza, sigenda kudda mu lulondakambe, sigenda kudda mu lugambo, sigenda kufuuka ng'eyagenda okusaba eryato bwe yasanga bajjula n'atuula, abalinda eryato ne balinda okutuuka lwe baakoowa ne beesitukira bagende baleeta eryato baamusanga ku mmere ng'alya. Sigenda kuddamu ebyo, ngenda kutuuka ku poyinti yennyini entuufu, ngenda kutuuka ku mulamwa gwennyini omutuufu naye bw'ova ku byange ng'ogenda kuwanga tto. Kakati nnyabo ddayo emabega ng'okyanyumya ne sisitawo. Sisitawo bw'omukyaliranga mu bufumbo yaggambanga nti awunya ekivundu, yaggambanga abantu bamwogerako nti awunya. Awo we wali omweso. Mu famire yammwe Kabaka Bulamu ababanja, abantu abaliko Kabaka Bulamu ng'atudde ku busungu abawunyisa ng'abafu. Omuntu aliko Kabaka Bulamu ng'alina obusungu, akabuyaga kasobola okujja oba akawewo n'awulira akawoowo k'omuntu omufu ne kajja ne kayitawo ne kamala eddakiika nga 3 ne kabula. Omuntu aliko Kabaka Bulamu asobola okuwunyirirwa akawoowo k'embugo. Omuntu aliko Kabaka Bulamu asobola okuwunyirirwa ekivundu ng'embwa eyafiira wali. Awo we wali omweso, yali Kabaka ng'amubanja. Bantu mmwe mwagala okuwonya muganda wammwe? Gye mwamutwala baabagamba nti muzimu. Eyakebera omuzimu teyali mukyamu, wabula omwaliriro ogwo mwe yalabira ekyo gwali gwa kumpi, gwalaba muzimu. Kyokka ne bw'anaateekawo eby'omuzimu, ne bw'anaateekawo olubugo ekibbo n'akambi, tajja kutereera kubanga omuzimu guliko agufuga. N'olwekyo lubaale oyo yeetaaga mumanyi asobola okumutegeera era asobola okumulambika era asobola okumulambulula. Lubaale oyo buwabuzi, lubaale oyo bulambulukufu, lubaale oyo babulira kyakkola kuteeka mu nkola. Muganda wammwe ajja kutereera. Akalogojjo k'ayina kagatta ebitundutundu bya mirundi 3, kagatta ekitundutundu ky'omuzimu. Gubanja ebyagwo, mwagaana okugutegeera, mwagusuula dda ng'ab'ekika. Ke kalogojjo akasooka katudde mu bw'obuntu naye ng'obw'obuntu obwo busitukiramu obw'omuzimu. Omuzimu buli lwe gutemba nga gubanja
gugirako ekitundu kya jjajjaffe Bamweyana. Okitegedde? Jjajjaffe Bamweyana ali ku mwanjo, maama Nakayaga ali ku mwanjo. Kyokka akazoole ka muganda wammwe si ka maama Nakalalu. Maama Nakalalu bwe yeetaba mu bulwadde obwo obw'eddalu, olwo omulwadde aba agenda kutandika okukasuka amayinja, okweyambula, okukuba amayumba amayinja, enzigi, endabirwamu z'emmotoka, okuloota ejjinja, oddiwuuzuumya, oluusi ogakuba abantu. Kyokka akyayina omukisa. Maama Nakalalu tannaba kumuwamba bitundutundu ebisinga obungi. Akyatambula ne jjajjaffe Bamweyana, maama Nakayaga omuzimu. Ayambiddwa atya? Mu kuyambibwa, omukyalo oyo yeetaaga okutwalako mu nsozi oba mu mbiri. Ekitegedde? Ajja kuyambibwa. Mu lubiri alina kusangayo ki? Omukyalo oyo yeetaaga okugenda mu lubiri n'abeerayo. Ab'omu lubiri ne bamukwasizaako, gamba nga okubeera naye, okumubudaabuda, okumukolako emikolo egy'enjawulo, okumukuba ebyogo eby'ebika eby'enjawulo. Ekitegedde? Ebyogo eby'omwenge, ebyogo eby'abalalu, ebyogo ebya jjajjaffe Bamweyana, ebyogo ebya taata Kabaka Bulamu, ebyogo eby'amata. Naye ng'ebyogo ebisooka birina okutambuliramu olukandwa, birina okutambuliramu lubowa, birina okutambuliramu amazzi agakulukuta, birina okutambuliramu ekikuta ky'ekikajjo ky'otamanyi yalya ng'okironze mu kkubo. Ebyogo ebyo birina okutambuliramu ejjinja ly'olonze mu masaŋŋanzira ag'amakubo 3. Ebyogo ebyo birina okutambuliramu ejjinja ly'olonze mu masaŋŋanzira ag'amakubo 4. Ebyogo ebyo birina okubeeramu ekikoola ky'omukookoowe ekito oba olulimi lw'omukookoowe oluto. Ebyogo ebyo birina okubeeramu olukwatango. Ebyogo ebyo birina okubeeramu omulemberembe. Ebyogo ebyo birina okubeeramu eddagala lye bayita ngalo mwenda. Era ng'omuntu oyo alina okukwatibwa eddagala lyonna lye twogedde nga lirimu omufulula. Omufulula ly'ettaka ly'ekiswa ekyafuluka, nga mulimu amazzi agakulukuta, mulimu amazzi agerembeka mu kiti ge tuyita ag'empompogoma. Mulina okufuna endagala za gonja ne muzaalirira mu kisasi ekyakasubi, ne mukwata omulwadde oyo ng'atunudde waggulu, ne mumunaaza omutwe yenna, ne mumusenerako obuujjo 9 ow'eddagala n'abunywa. N'enkya bwe mutyo, ne luli bwe mutyo, naye ng'eddagala eryo lirina okuba nga lirimu omwenge. Ekyo bwe mukimala, omulwadde oyo ayina okuweebwanga ku maduudu amatonotono n'anywako era n'anaabako. Wabula amaduudu tebanywa mangi, banywako matono kubanga ye kalifoomu ow'Ekiganda aweebwa abalalu. Omulwadde oyo n'afuna otulo n'asobola okuseetinga obwongo, kubanga Lubaale ajja kuba amaze okukitegeera nti musazeewo okutuukiriza ensonga. Omugaso gw'amaduudu, omuntu bw'agwamu akalogojjo, obwongo bubeera bwewandiisemu ebintu bingi by'abaalaba. Buli lwe yeebaka nga mubadde mukuba amavi okugamba nti bajjajjaffe tugenda kubategeera. Buli lwe yeebaka ng'aweereddwa kalifoomu w'Ekiganda, agenda okudda engulu, agenda alinnya mpolampola emitendera mu bwongo n'amadaala paka lwatuuka kutegeera. N'olwekyo abantu abaguddemu akalogojjo babawa ku maduudu ne banywako, naye babawa nga matono kubanga maduudu ga bukambwe. Eddagala eryo ly'amaanyi era balibawa ne balinaabako nga bataddemu akakumirizi, kubanga akakumirizi ke kakumaakuma ebibeera bisaasaanya bwe bibeera bitaataaganye ku bulamu bw'omuntu. Omulwadde oyo togenda muteerawo bintu bya Bamweyana, togenda muteerawo bintu mukadde kano. Omulwadde oyo alina okubeera nga akwatiddwa mu ngeri ey'ekisajja kikulu, mu ngeri y'okumubudaabuda n'okumulimbalimba ebintu ebisinga obungi. Omusawo alimukolako alina okubeera ng'atudde mu mbiri oba mu nsozi. N'olwekyo omulwadde oyo ajja kutereera. Bwe kigaana omulwadde w'eddalu oba owakalogojjo okutegeera, kwe kuba nti akalogojjo kamumazeeko emyaka 2, awo aba takyateredde. N'olwekyo muganda wammwe ajja kutereera. Naye njagala okukubiriza abantu abawuliriza eddoboozi lino obutagayaaliriranga bantu bammwe, okuwuliriza mu omwana ewaka ng'alina ky'agamba taata n'omuwa amatu, maama n'omuwa amatu. Bannange, omwana tazaalika,
tekijja kusanyusa bantu be oba omuzadde ng'omwana gwe yali yenyumirizaamu omwana yanyirira nga bamwanjula naye ng'ate olwaleero takyafaananika. Kitegedde? N'olwekyo nsaba nkusiibule weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.